mukimanyi bulungi state yateekamu okusaba kwayo ng'egamba nti eyagala kooti egiwe order egikkiriza okusumulula amasimu ga Dr. Kizza Besigye n'ag'Obedi Lutale mbu baggyemu obujulizi bwe baagala. Application eyo teyawulirwa luli lwe bagiteekayo ne tukomawo olwaleero ewulirwe. Era twabagamba nti muleete omusajja Benedict Odiek eyasweyalinga affidavit ng'agamba y'omu ku banoonyereza abapoliisi. Tumubuuze ebibuuzo atunnyonnyole ki kyayagala mu masimu ago butya bwe bagako n'ebirala bye sijja kwogera wano. Tulina ffe ebibuuzo byaffe bye twagala omubuuza. Kati kitwewunyisiza okutuuka wano nga state bano ba prosecutor baga nti ffe twagala ebibuuzo ebyo babimulize mu kamera eri nga bannamawulire tebaliwo nga ne public teriiwo, tugende mu chambers tukwate n'enzigi tuziggalewo bateekeko ne kufulu twesibire eyo tumubuulize eyo mu nzikiza ebibeeyo public ereme bimanya. Ekyo kitwewunyisizza nnyo ne twebuuza kiki kye bakweka bw'abanga ddala ayogera mazima nga byayagala bya bujulizi ddala obugamba nti bwaleeta mu kooti lwaki ayagala tugende twekweke. Ne tuwakanya okusaba kwabwe ensonga zaffe tuziwadde nga tugamba ffe twagala ayimirire mu kaguli wano witness stand annyonnyole tumubuuza akana n'akataano. Naye ate era muwulidde state yo ng'egamba nti nedda bo baagala bagende mu kamera. So kivuddemu omulamuzi nakkiriziganya ne state n'akola ruling ye n'aga nti okusinziira investigations zikyali ku stage esooka waliwo ndowooza ebintu bye baagala okukola nga byankiso babikolere eyo mu nkukutu mu chambers. Ffe kituwakanyiza tugamba nti bw'obanga osazeewo eno kooti waliyo ate kooti ezisingako ffe twagala kweyongerayo mu kooti kino tukiwakanye mu nkola gye bayita eya revision. Kooti eyawaggulu high court erina obuyinza obwetegereza mu biragiro byonna kooti eno eya wansi byewa ne baako bwebisalawo oba ebikyusaamu oba ebimenyawo oba ebikkiriza. Kati ekyo ffe kyetusabye naye state era n'ekiwakanya lwero tuli basanyufu final omulamuzi akkiriziganyiza naffe n'aga nti ayimiriza ebyokugenda maaso ne cross examination oba okubuuza mukulu Benedict Odiek mu kamera oba mu chambers okutuusa nga tumaliriza okugenda okujulira kwaffe mu high court. Era omusango ne gwongezebwayo ng'ennaku za mwezi 3 mwezi ogwokuna okujja wano mention okulaba nga we tutuuse. So kati ffe tugenda maaso n'okukola enteekateeka yaffe okuva olwaleero okulaba nga tuteekayo okujulira kwaffe. Kankuyite kujulira ne mu mateeka tekuba appeal ne mu Luganda kwe kujulira tuteekayo okujulira kwaffe ku kusalawo okwo okugamba nti Odiek Benedict bagenda tulina mu cross examiningira mu kamera oba mu nkukutu nti tugenda tetukikkiriza era ekyo tukiwakanya ne Ssekuwakanya. Twagala kiragiro kya kooti eya high court egambe nti tumuteeke mu lujjudde wano mu kooti nga amawulire weegali ng'abantu bonna weebali ebibuuzo bimubuuzibwawo kubanga state ye yatandika dde ebintu bino era n'egenda ng'egira ebintu byejyoteka ku Dr. Besigye kuba katwebuuza yo lwaki state yennyini eyatandika okufulumya ebintuntu ebitalina mutwe n'amagulu nefulumya bu audio negamba muwulirize simanya Besigye wuuna alamuze emmundu simanya Besigye wuuna agenzaako okunoonya esente Sweden Greece wuuno simanya luddawa ne batandika okuteekayo obuloboozi obwo bagezeeko okuprejudicinga case. Kakati babuteekayo era mwalaba n'ennaku ezo nga boogera n'ebigambo bingi abasajja nga bamwenda nga boogera ebigambo bingi. Oyo Besigye yali ayagala kutta Museveni, oyo Besigye ayina kino obujulizi bubuno obujulizi tubulina ne batemerako bonna bawulira obujulizi bakulayije bonna bagamba obujulizi tubulina. Kati mukweka bwaki muluteeke wano mu lujjudde bw'aba Odiek abulina jangu wano yimirire mu kaguli tugende tukubuuze kataano ku bibuuzo lwaki otayagala bagende mu nkukutu. So ekyo tugenda kulemerako era tugenda kooti eya waggulu. State government muzanya bukoisi mwe bennyini ebyo situjja kubiddamu kubanga ffe twagala obwenkanyi. Omanyi ennaku Dr. Besigye n'Obedi Lutale bamaze mu kkomera babakwatanga 16 Novemba omwaka oguwedde ne babatwala mu Joint Court Martial ne tuguba ne tulwana olutalo Sematalo ne tuluwangula ng'ennaku z'omwezi 3 mu January. Ate era ne bajemera ebiragiro bya gundi nga bazanya jangu nkwekule bya Supreme Court ne balwawo okuleeta Dr. Kizza Besigye wano. Bagambye nti investigations bakazitandika. So obanga wakwata Dr. Besigye ng'ennaku z'omwezi 16 omwezi ogw'2024 kakati tuli wano mwezi gwa kuna totandikanga ku investigation otandika butandisa ogamba otya anti fact delayings
ani yabalemesa okuteeka ya application eno omwaka oguwedde, ani yabagaana okuleeta omusango gino mu kooti ya bulijjo ne baddeyo mu kooti maaso mu Kangaroo Court. So ebyo byonna bya butaliimu bya kuteekawo bintu ebitalina mutwe na magulu kwagala kuddiisa bannayuganda. Naye ffe tugenda kugenda mu maaso n'okufaafaagana nabo mu mateeka, tugenda kufaafaagana okutuusa nga Dr. Besigye n'Obed Lutale bafunye obwenkanya. Tubakakasa tetugenda kussamuka, tetugenda kussa mwoyo, tugenda kufaafaagana nabo. Thank you.